Gyendi muli mutya? Gyetuli omwaka tuguyiseemu tutandise mwaka mupya emyaka tebagiyitamu, emyaka gisigala gye gimu, just ennamba yayo yekyuka. Tosobola kuyita mwaka oba oguyisemu kyakitegeeza ofudde, oyitamu noswi nga tetukyakulaba. Emyaka gisigala gye ddiŋŋana, ebbanga lye limu tebakyusanga ku time. Mpozi eya Ethiopia yeyawukana nezaffe. Those are just numbers. Tomutya musigale nga muli ku mulamwa temwewaga. 2022 it's been good, and even this one is still good because we are the same people talking. Omwaka 2022 wakolamu oluyimba ne Shiba mwaddamu oluyimba lwa Fred Sebatta. Abantu ne babakuba nnyo ne bagamba mwonoonye project y'omusajja oluyimba lwadde for over 20 years mugenda muluddamu ne muluzannyira naddala gwe kyewalukola buli omu yasigala akwewuunya. Bannange nga yeewuunya ate kati lwe naddamu olutaali lwange ate lwaki lubeera nga luli. Of course twaluddamu, tosobola kukwata original n'okwata n'oluzzeemu ne lufaanana nga luliyo. Lwaki oluddamu lina kuba lwa njawulo. So kwaba abakomentinga kyogaa tekuliiko abo alwagala. No, nanti nziraamu nawe kankubuuzeeyo ku bakomentinga tekwaliko abo alwagala. Wangi nanti kyembadde nkubuuza bwe tugendako saawa zino nga kuliko abalwana onsasula mmeka tusibeho? Yeah. No, abantu nanti kyembuuza nti abantu abakomparinga bo abagamba nti lulungi si bantu. It's a game of numbers. So which game of numbers have you gone there right now? Omanyi oluyimba gye lutuuse? Ekikulu this is how it is. Woba oddamu oluyimba tekitegeeza nti nooli competinga. So this is some things are so intellectual even towards even in Nebanamawule journalists because they are not in that route of education. You get. So this is music. Music is a different thing. Music tudda ku business wise we can do something nga twagala kibeere ekyo mu kyogereko lutambule. Because if abali intellectual tuyinza obassa naffe tuyinza obassa bye batusomesa eri temubaayo biyinza okuba ebirala naffe nga byakubazannya bwongo. Namwe bemubeereyo ne mujja muyinza okulanga kuba it's your game, yeah? So we could have repeated that song because we wanted you guys to talk either bad or good, and you know that either it's a good or bad, it's news, right? So for us what we always want is news. Okitegeera oluyimba lukole lutya lubeere supplying there, okitegeera. So ekikulu fere tuvaayo ku bakomentinga kasita aluwulidde twe twagala views ye fere tusasulwa. Kati ogambye kati kankubuze wemba nayagala okuyimbanga Fred Sebatta kiba kitegeeza era twakikola perfect. Kati simanyi lwaki mamugamba twakikola ate bubi. That's not my song. It was that's not my song, by the way. It is a cover. You get it's a cover. Buli omu on their cover akola kyalowooza obaddamu ng'oli obaddamu kyanjawulo kivola naga ebino ebintu olumu abasinga obungi bafanzi bo tebakimanyi ne bannamawulire nabo tebakimanyi. So kivola nze ndyoke kozi nze nkimanyi kye nakola. No, nyimba no. Banai permission wache chi. Okay. Not get the right authority from the original composer. Music is a wave. So long as imbagambye twaddamu kiri kyennyini sikirizibwa kwatibwako. Sikirizibwa kwatibwako embanzizemu kiri kyennyini. Kasita mugambye Andre yaddamu ng'ekyoli. It's just like a cover. This ain't actually when some people are very charged to karaoke percentage, but covers as long as you know the owner of the song, you are allowed to do whatever it is. But this is a project for towards Yoga Tunes projects. You get. So it's a Yoga Tune project. So try to know kola chetwagala. Kuchilingana ibaga why no rimba Jerry solo dukola cha sila solo dukola kanyimbe because that's not my style. That's not me. I had to do it
on the other way around nga expectinga nyini luyimba singa nayimba nganze nyini luyimba yandinyize naga abana bono nenyimba zaffe because he owns the copyright because that's the way how copyright is igwo yagalanze nyimbe nganze nenze ndi wa mulembe guno siri muntu mukuru ndi mwana muto okitegira music kwange omutunulya wa two different way from the other one so we tried to all we wanted to do was like to purify or just fuse some beats but the words and the style had to remain because that song has a copyright to the owner so the owner yandibaddewo n'atusuwinga lwaki oluyimba lwange mwalukyusa nnyo mwagala kubuzaabuza abafaani bange so this is why we had to stick it to the same words, same composition, not to change anything because it's not our song originally. But the copyright, how we signed is it called a split sheet? Balanced sheet. So split sheet, signing off split sheet. Nyini luyimba sinze abagambo botagenda kubinoonyereza ko bino si bya kusoma so split sheet is just when you are obereyo mu mulimu gwe nga kye kigambo kye mukozesa tekiyitaaga genda soma temusoma nnyo bitabo I'm telling you listen nakugambye nyini luyimba beba yuga tunes eyalu composing nyini lwalu aluinako obuyinza copyright yayina okukkiriza access nyini luyimba gwe mumanyi omukadde owulidde nti namanya nyiza okubasiga jukenza banga jangu oyimbe because siri wa generation yeyo so I had to copy and paste exactly how it was compositionally oba composition imitation okitegedde byonna bye mujjo tegeera mu ngeri yo composing chenali no kopa ne shibanga ino kopa ekyo tugane bambi okono nolimba l'omusajja ne wankubadde fe batuwa bwino bano omukyala alimu ola sijjukira nabalimu kati weewuunye kyobanze bampita kuyimba buyimbi bagandwe wanji wano bibyeko nga ebiriwa bino baga mpozi which song is this this song is of late 90s so we want you to do exactly this I was like oh no problem shanzo muyimbi nga lwaki seyimba so mwali mwagala nkwata olimba abandi ndono ni oli nnyini lwimba mugane no commenting sebo ngende mu comment na lwonoonye kati ndoza muyize no whenever you do your own thing you have to do it for yourself and take care of yourself first. God begins and he is in with you. Okitegeera olikola ekintu ng'olowooza sime bagenda commenting asime bakubye bakubye gwe gwalina enzikiza gwe yakiwulidde obubi nze ndaba kiryoke because all I wanted was to do my job and you commenter oba commentator olina naawe n'ogenda no commenting that's your work either you comment bad or good because I have to expect you commenting good or bad because that's your work so my work was that kati gwe amanyiza envikulekera ngenda ku birala eno 2023 bebe ku list ate ngo dijeke yo waliwo ne list endala ya price tag eyavudde ku abayimbi abenjawulo as an artist abadde bangedde nnyo obadde ina price tag gye bakubookingirako kimanyi nzo kwajereko watu wajirage nze nga bi promoter oba omuntu atali muyimbi nze nga ba booking anze oba ku bayimbi nga ba booking wa nagamba muno Daddy Andre million 2 oba Daddy Andre kakadde ka naliko sisobola I can't sisobola bamalizanga bagamba the list is big era bagenda keeping on no bro tebakulimanga ntino the list is big omuntu abakuleetedde list takulimanga ntino wali akyaliwo alekerawo okulowooza ebirowoozo ebirala ebirowoozo bye yabawadde byebyo nze tasobola kunteekako lwaki man I'm a young generation bro yali ateekako bantu babakulu bakuze nabo bamanyi okay here actually the people that you think that they are promoters they are not those guys are demoters these guys they bakola ebivulu they are bivulu organizers events organizers so because nti okusomewa mwe mwasoma nnyo naye temwategeera ne mutandika obba wamanya nti ba promoters how can a promoter demote like really these and let me tell you something that's why I always tell you there are things that are intellectual bino okusigala nga biri ku board kiringa muzeeyi ayina board ye balina bye bateesaako nga si bya parliament yeah is the reason why is to keep Uganda okubeera ngeri secretive mutera okulaba firimu mulaba abantu nga balwanira bu flash obeerako information n'ebyama so omuntu ajjayo ebyama taba promoter oyo abaddi mota oyo bivulu oba organizer sijja balimba wemba nimbye you know last time byaliko ku TV endala emunga bakayana semayo no gondi promoter semayo no gondi nenga look at these guys they're not promoters but bali kulwanira erinnya
You get balikulanira title. They are not promoters. Promoters are those ones. Actually, nze ndaba promoters baffe ba manager baffe. Kuba akwata olimba nabona najja nejemuli nga please bambi ngambira ko gunya anzanyira akayimba. He is the promoter because he has to supply the song towards the station and where they have to be. Feba musicians abasinga omungi lwakuba nti abayimbi batira bwerere. These guys mubatira bwerere, they are not promoters. They are just bloggers, events organizers, bafulumya kyebaagala. But who has ever, I want you to tell me, if someone calls me, Andre Wanji, nina n'obukadde bumeka, njagala ojjo nnyimbire. Has he ever pushed my song somewhere? They don't even have bars and clubs to play our songs. They don't have places or events where they play our songs. They just organize them, call us to go and sing. So why can someone like that, we just help them because they're also looking for something to eat as well. Fetuli intellectual tusobola okufunira sente ku internet. Nze bali bambuukinze ddi. Binary city yange wa. Me, they call me as a friendly basis where, and they know that. And I help them because I always perform now in America. Me I perform in Mauritius. Where have you ever seen me performing? I don't. I have to come when you are my friend. Bro, Oliwa, and I have to rush for a brother. So if they're not brothers to the music industry or the artists in the music industry, they have to go away of that. They are demoters. Waje bali batu promoting ze nyimba. Kankubuze. Okay, whom do you know that a promoter you think that made the list came and paid you one day, one time to play my song? Namwe mulinga batasoma. Promoter means promotion. It comes from the word promote. If I get my own song, come to your station, call you as a brother. Brother, okay. I think our managers and we artists ourselves, they were the promoters. So these guys have these guys are bloggers and they're events organizers. You can decide the mugamba temwagala kuyimba. You know what? We are upcoming towards events organizer. We have rich people who are investors. Hey, Andre, oh, my daughters love you. Oh, music. Thanks for the music. Oh, yes, of course. So this is how it is. Kati omanyi omuntu okukusanga nga musajja mugagga ategeera yakwagala asobola gamba can you come and perform ku mbaga yange babaayo events be baji organizinze. You guys are promoting oluyimba ku mbaga kolo tamwe nedda kata yeeyongerawa naawe ani akugambye cricket over events gye tukubira ennyimba. That's just a place where I'm going to organize and call up my fans, not the events organizers or promoters. These are concerts. If I have to kati Juliana nga yamalanga tayimbe na organizing abantu ne bajja. We have our fans. Abantu betwino coordinating nabo betwikubira omuziki beba fans, they're not promoters. Are you speaking because you're a big brand? Which big brand? Ndikubusa. Which big brand? Gwanda banga big brand. But towards where I'm going to the African market, me I'm not focusing on Uganda. Kati mbere ku Uganda paka nga tuli neba dimota babo bali babalabisa batekayo obusente tojukira olishira we avayo namwe nabalabisa nti babasasula obusente temwali okay nacho. They are secrets that they have to keep towards intellectual and some mulekerawo namwe okwerimba. Whatever you are saying, they are making the celebrity kind of forms to go low. Why? Balinga bagala okulabisa abafani babwe nti wa oyo bomulabamu obukadde abiri akulimba wa bubiri, but they are not demoting they are not promoting artists, they are demoting them. I don't know why they are still dealing with them. Bayimbi modde ko bagoli muto oboli munene gwe simanyi gwa manyo bunene bo nze simanyi nti ndi munene gwa mpise ne yanziza nze sibimanyi bulijjo nti ndi munene bulijjo ndi big brand. Kyokka nze nkyato banjagala kubeera wakabi mu Africa n'ensi yonna. Kyokka gomputa naye in Uganda siri nandibadde ndi nenjogera bino. Waliyo omuntu omunene asobola okwogera bino kuba amanyi market yejaggwa. Nze sina gwe gwe kuba nkyali. You get njagala ogendeko omuyimbi yonna ogolooza nti naali brand oba asobola obyogera. Okusoma kutono mwagenda ku ssomero yes n'okusoma temwategeera. Mwagenda ku ssomero used to go
to school oba ekigambo tunga mu kibulani n'ogenda oba for school but studying. How can someone, an events organizer, come and lie to you that he's a promoter? I don't know even their name. Nze omuntu gwe manyi promoter oba events organizer oba kyali wange ajja kunkubira. Andre, yo, mani jango nyambeko wano. They call wanga begayirira. Do you know the word what we call bro muchita mutya okuba Bajja mumanyi Andrew kyali wange ankubira nangamba why story ki bro endi wano soko jjo nyambeko kino oli omuyegayirira munne anati akimanyi nze ndi kyaliwe nze siri muyimbi nze ndi producer ndi writer naye kati kino ndi kiyambira abayimbi oba yataddeyo but me when I talk with him we talk different things because he knows I'm so genius towards different things. You get. Kati bino yabitereddawo beba abamanyi. Me I know Bajjo events organizer. You get. If he's a promoter, he promotes different things, but maybe not music. But me I talk to him towards okufuna magezi malala nnyo. Aga business olaba Andre. Mana oli mugezi mana. Because he's my friend. But towards promotion, I've never seen catching oba kwato kayimba oba CD or flash going to promote any song. Bajja ina order stake or price list y'abayimbi. Bro, ebyo sibimanyi nze simanyi buyinza bwe. Okitegera but ze kyenjogerako ntino omuntu tabalima ntino agenze ntino nesira nkonze promoter atuyina abaana bajjula manager wa Karoka Sita tuyina abaana bangi tuyina n'omwana ani ne Trigger is my boy like his omugawai kwata zine nyimba tugende nagenda n'atoba nacho. Those are the promoters. Hey, even never bloggers. Actually, namwe ba journalists, you are promoters. Because whatever you get here, something, content, nofuna footage n'ogenda n'omusalasala. You guys, mwaba ino coordinating n'abayimbi, mwaba ino kubako kyemwogera kyokate mwe mutubuuza, kyewunyisa. And you are the promoters. Mwaba ino kutwala number one step and even thankful like, banayi mwebale, naye ate abayimbi bote mayate balwana nammwe because they don't know your work. Journalist is the first promoter. Journalist wakwatagana ne muzeyi bulungi ebyama tebijja kufuluma. Okitegeera omuyimbi wakwatagana ne journalist bulungi bajja kuzannya filimu towards fans bote bajja tuwatu bamanyi tuno baka abadde kakodyo oba stand because these things they have to be secretive. Kati nze newunya omuntu ajjayo secretive promoter. They are demoters. So ask me demoters bakoze ekyange ndagamba era sibamanyi. Nze omuntu gamanyi Bajja mukwano gwange. Kati oba waliyo Bajja omulala yawandiise alabika oyo omulala. Nate nze simumanyi Bajja ebyo tabikola. Simumanyi. Ate ndaba byaki bannange katika amabulire inze family yange wembanga nina byenkola omulimu gwange enkola sirya ku mawulire siri journalist oba noonye engeri gye bawandisemu article ngende njige nange empandike I'm not siri muntu Museveni nti ngenda kubayamba mwine ebizibu ebiri mu mawulire ngende lwaki ngenda kubitankwatako I'm not a fool okitegedde a fool si kigambo kibi sigambye stupid sigambye sile. I said a fool ne Bible Katonda akikozesa. Mugende mukinoonyerezeeko. So inze bintu byenkola byonna mba mmanyi. I know my work and my job different ways. My work is to be here, do whatever God created me to do. My job it is to produce, sing, even I don't care about any money. Why should I concentrate on that? Kitono kati mwe lwaki mu concentrating akwe munonya sente lwaki oli awandika kiri naye anonya sente akudemoting yeye promoting ali okafuke promoter because for you have a side business you can produce music you can write music nabayita diwaliro okay kankubuze diri walonda byenga nkoze ekipande ninga abannange KCC nagisasudde mujje mu nsanga wano ku station tuyimbe mukulu wange wuuli wali bamwito Jambo Oscar mumumanyi akwata kamera ali experience mu media yamwe muno mubuuza nze natandika okuyigira music wange ku passion yange te computer ye naye no nebyuma bye naita ne tata mwana wayo no nebyenga radio nga njagala nnyo music and he's the one who inspired me Tegeera. So when natandika okukola music namukolera kuba nze not listening ne sente because I was young. You ask him I was like 14 13 I didn't know that music brings money. I was there mikwano jange nsambya osewo mu central batandika okundetera sente za kinte bani Katonda because this is a gift. No one can put me down. You can't fight God. So I know what I'm dealing with. So whoever fights God
Bebe Cool ate nze mumanyi nga mukwano gwange waba alina mmwe byabagamba agamba mmwe zitagamba nze wemanyumya ne Bebe Cool njogera naye ebintu birala nnyo naye alina stance ne statistics. Let me tell you something, everyone has how they deal with their lives. You get ayinza okuba nga ye bwatu wafuna sente Bajja gogambye nze oyo Bajja simanyi naye Bajja yatese ayinza okuba that's how he gets his life like. You get kati nze wombuuza mbe sibimanyi nze nemanyi wano nenywera amazi I'm fine sina buzibu nagambye eddanze ambition zange kubeera wakabi mu Africa na neyo mu America mubeere nga muga sebo kayayi sebo katulagako saabalagako nze kikyenjagala mwemula nti nombalazeeko mwabamanyi naye nze kikyenjagala byebyo muyina ebirala